Brain Parents School e Bukalango, essomero lya Kisulo n'abava awaka. Tusomesa okuva ku nursery paka ku P7. Ku masomo aga bulijjo tubongerako omutindo nga tubasomesa okufumba, okulima, okulunda nga n'okuwuga tetukusudde mugoloka. Tuli mu kifo ekigazi ekiyoyooteddwa obulungi. Tufaayo nnyo ku byobulamu, obuyonjo ssaako n'ebyokulya by'abayizi. Abayizi bakuumibwa butelebiri anti-security eri ggulugulu. Omuzadde twesige otukwasa omwana wo olindirira obuwanguzi. Tusangibwa Bukalango mu Wakiso District. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7556 724 581. Onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya nnamadala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okugyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield ezimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna mbayita okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda. Garfield, every child, every chance, every day. Kale bami naye mujebaleko. Tuwogerako nani? Amanya nze Omusumba Kalenzi Francis. Ansumba ekkanisa eyitibwa Life in Christ Miracle Church. Esangibwa mu kitundu kino eky'Emulimira, Bukoto 1 Parish, Nakawa Division, Kampala District. Obadde bangambe nti Asia abadde asabira wano. Asia abadde asabira wano ebiseera ebimu n'ebimu. Naye nga Asia twamwatuzaako obulokozi. Twalina crusade mu kisaawe ekyo olaba batadde tenti. Crusade mu mwaka gw'2017 Asia n'alinnya akatuuti nga tuyisa abalokoka n'ayatula ne yeetwaliro Yesu Kristo okubeera omulokozi we. Asia ye muntu abadde asinga ennyo okwagala abantu. Nze Asia natandika okumulaba mu mwaka gw'2011. Mu kitundu kino nkimazeemu emyaka giwerako gisoba mu 10. Naye nzaaliddemu abaana babiri bokka mu myaka egye10. Naye Asia abadde amanyi bulungi nga nze ng'omuntu ng'amanyi erinnya lyange nga mpitira ddala Musumba Kalenzi ly'erinnya erisinga okutegeebwa muno. Asia lumu nva ku kabodaboda awo mu kasenta k'omukasenyi kumpi n'ewaabwe we basula we bamuzimbira ennyumba. Nandaba nanga Musumba Kalenzi nsanyusa okulaba naye nkusabira Katonda akuwe emmotoka nga nnene. Manyi Asia abadde ayogera ebintu ebiri positive ng'alinga alina omutima si alinga naye ng'alina omutima ogwagaliza. Yaŋŋamba nti nkusabira Musumba Kalenzi Katonda akuwe emmotoka nga nnene. Amazima amatuufu olwaleero emmotoka nagigula. Bwe njugula nziramu okumusinkana nga ntambula nanyimiza ngamba wano ewaffe mu Kisenyi abantu bangi ovuga mpola mpola. Nandaba nanga yimira Musumba Kalenzi yimirira. Olaba kye nakugamba tonampa soda wange nakusabira ogule emmotoka. So I was like ono omuntu naye mazima matuufu abeera nga muntu asaaga ate ebintu byayogera. Nenzijjukira nti yakinsabirako. Nenkwata soda ku dduuka awo nemugulira soda nanywa. Naye nga wiiki eno okutandika ku Monday tubadde tulina conference y'abavubuka youth conference wano ku church eno ku Life in Christ Miracle Church. Okuva ku Monday saamulaba. Tamisinga conference, tamisinga kivulu, tamisinga crusade. Kuva ku Monday saamulaba. Ku Lwokubiri saamulaba. Ku Lwokusatu nembuuza abavubuka nga naye bannaye nga tulinga abasaga nengamba naye bannaye Asia temwamuwa message temwamuyita ne baga tugenda mugamba lwali Lwakusatu. Ne wabaawo omukyale yali mu kyaki muno nangamba Asia no mulwadde mubi ali olubuto olumuli bubi. Ne mugamba lwaki temumuleese ne tumusabira. Naga ngenda kuddayo enkyanzije naye. Ne batugamba ku Lwokuna agenda okulaba. Awaliwo omuvubuka waffe wano akola ku Facebook page yaffe n'atugamba Asia mulwadde mulabe. N'atulaga ku Facebook ng'ali ku kitanda. Jo Lwokuna nabagambye bannaye bwe tumala conference abavubuka Asia tetumulabyeko. Ku Lwomukaaga tugende mu ddwaliro bangambye ali mu ddwaliro tugende tumulabeko. Owulira Asia abaana bange bonna abadde abamanyi era bw'abadde alabako omu ng'amubuuza Success aliwa Natasha aliwa bali bulungi. Kugamba Asia ngolese kya social media. Asia abadde celebrity ku kyalo kino nga ne social media tenamutegeera. Ova wano mu Mulimira wano Kamwocha
Kisaasi, Ntinda, Kiwaatule, Naggulu, Kololo, mu Kifumbira ngadde Mulago, Kyebando. Bw'oyogera Asia nga bamumanyi bulungi, n'abatamanyi gy'asula naye bamanyi Asia. Kumakya ndabye amawulire ku gundi ku WhatsApp group y'ekyalo kyaffe, nenfubutuka mbuli nengamba abaana bane Asia afuddeho bano basaaga babale Katemba. Abaana batunudde ekifaananyi ne babeera shocked ne bangamba tutwale. Bangambye nti bamulese ku chaachi yaffe ku kisaawe kiri ku chaachi. Abaana ne bangamba tugende ffe na daddy tulabe ku mulambo gwa Asia. Ne mbagamba mulindeko njabba twala olunaku lw'enkya. Ne ntuuse wano ne mbeera shocked. Kubeera shocked. Social media yo emututumudde n'ategeerekeka kuba Asia obadde omugamba ekintu bw'okimugamba leero nga ne bw'oddamu okumubuuza after 2 months nga Asia akyakimanyi bulungi kye wamugamba. Abadde ayina memory etasobola kwerabira. Abadde ayina memory nti n'omuntu gwe yalabako edda asobola okujjukira we yakulaba. Asia abadde celebrity nga ne social media TikTok tenamutegeera. Ekyalo kino kyona kati ate TikTok yo n'ebirala byonna ya social media platforms zimureizinze. Twatandika ekkanisa eno ne Asia nga waali. Nga tumaliriza kiki ogenda okumisinga Asia? Asia kyengenda okumumisingako number 1 smile. Tayomba. Nze nali simulaba nkunga ayombye. Asmilingira buli muntu. Asekera buli muntu. Ayagala okubuuza. Ekyo kyokka mulimira yaffe kamwokya muno kyetugenda okumumisinga kwe kusekera buli muntu gwasanze ate n'okubanga alina memory ejjukira buli muntu. Tweyanze muso. Kale bambe Mukama abeere namu.